Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neyanza nnyo mwenna abalaba program yange mwenna abasubscribinze bannange mumpadde level. Neyanza nnyo bannange. HK Media yekutusaako program yange Cheyo Updates Hadija Kigozi nga yenze nkuweereza. Nkuweereza nsinzira wanene Dubai olwaleero ndi mu kitundu bakita Sabka era nga ndi ku kazimbe bakayita Al Dalal Building. Akazimbe kaneno nsanzeko ba Sheikh ab'enjawulo era nga mbakuletedde olwaleero mu Ramadan eno babeereko ne kye bakugamba. Omwami ono ndooza kamuleke akweyanjulire. Mwebale kuyiya mwebale kukazana mwebale kulemerako mwana bali kukiyo respect mwebale kuyiya mwebale kukazana mwebale kulemerako eno kukiyo tuli bajasi wanu mission wanu amesoja Sebo nsanyisa okulaba. Nange nyabo kusanga. Okay. Amanya ne dobozi. Haruna Nsubuga Junior. Okay. Basinga bamanyi Kabalaza, Okay. Seka Kabalaza, Seka Junior. Okay. Okay. Ngoyogera mpola zaumwa kuisemu. Amanyi mangi. Naye ntolako butozi. Okay. All right. Kyanyolo kikyolese olwaleero eri abasiraamu ku kisibo kinene kigenda mu maaso. Alhamdulillah bingi. Okay. Naye ebitonotono mu byo. Kusoma ku Qur'ani, kusala ku taraweeh. Okay. N'ekisinga obukulu. Kusiibulula. Kusiibulula. Kuliisa. Okusaddaaka. Kusaddaaka. Okay. Abantu embeera mbi. Okay. All right. Olwaleero nkuletedde Sheikh ono bamuyita Sheikh Junior. Abantu b'omu Dubai munene abasinga obungi mumumanyi nga Sheikh. Mumanyi nga Kabalaza. Mwami Kabalaza. Lwaki bakutuma erinnya lino erya Kabalaza? Kabalaza. Njukira nali nkyali kwa EU. Okay. Embaali. Nali neetaaga email address. Kati mukwano gwange Musomaali. Ne tunoonya amannya nga gonna gye gali Haruna Junior biki. Okay. Ne tugaana erinnya lino nali nga mu class contributinga nnyo Islamic verses biki hadithi. Okay. Kati olw'okuba nti edda abaseeka abakulu basomera Kabalaza. Okay. Kati bakwano bange abamu ne balinkalizaako awo. N'ofuuka Kabalaza. Nefuuka Kabalaza. Okay. Okusinziira ku kigenda maaso olwaleero tuli mu kiseera kya kisiibo. Naye si ku kiseera eky'ekisiibo kyokka wabula ku mbeera eya bulijjo abantu tebaagala kujjumbira ddiini. Abantu tebaagala kujjumbira ebintu binene ebya ddiini. Olowooza ki ekiviiriddeko ensonga eno? Oteekayo video eya YouTube ku YouTube eya entertainment n'oteekayo n'eya Seeka ng'alinako ky'abagamba n'osanga ng'eya Seeka eri neglected naye ng'eya entertainment eri waggulu. Nnyo olowooza tukoze tutya ensi yaffe okubeera nga tugize engulu ku nsonga z'eddiini? Mbutuufu w'otunuuliranga generation yaffe gye tulina weewaawo abavubuka tugezezzaako okusoma naye ate ne negligence nayo yeeyongedde. Kati weekanga nga abasomye bye basomye ate tebibayambye. Kati ate ne weesanga peer pressure group ze tulina ng'ezo nazo ziri ku mulamwa ziri ku mbeera etujja ku mulamwa. Baagala nnyo okusinga ebyonoonese ebyobwonoonefu. Kati wasanga Seeka alina byabuulirira tebabiwa budde bungi so nga ate omugaso mungi. Naye abantu ne beerabira nti ensi eno akaseera kaayo katono ketuliko. Ensi eno akaseera kaayo ketuliko katono. Ebiseera ebisinga bye tugenda okubimala bigenda kuba biwanvu ng'ate tubuuzibwa naye ki kye tugenda okuddamu. Naye ekyo nga gw'omu oyinza obutakifumiitiriza nefunako ewantu we babuulirirako tuulayokko oweeyokko ebiseera ojja kugenda mpola mpola omutima gwo gudda newankubadde gwafa gwenyuwa gwakoowa waayokka akaseera eri muoba ogisanze yonna togigoba nyoziba ddakiika 10 wuliriza mu bigambo ebyo byonna ebiri mutekuba miisi era ofunamu ekikuzza omwoyo n'ekikuzza ku mulamu. Neweetereza. Okay. Okutwaliza awamu akabuzo kange akasembayo nga sinaba kugenda mu irimu eno. Tukoze tutya ffe ng'abantu kuba buli muntu alina ekyama mu ddiini. N'ogamba nti nze Hadija ekinkumidde mu ddiini nsoma nnyo tasbihi ekiyimiriza obukkiriza bwange nti neekwata nnyo ku Allah buli kiseera nemba nga nkisaba. Kiki ky'oyinza okuwaayo abantu banaye tukole tutya tukoze tutya Seeka? Okudda ku mulamwa. Okudda ku mulamwa twekwate ku dduwa we bajja eri Seeka gituwe. Edduwa nnyingi. Okay. Naye mu bufunze
nabbi sallallahu alaihi wasallama ebigambo ennyo byeyasinga otukubiriza okusaba kusaba katonda atunyweza emitima aliwo ebigambo ebyo mubufunze bwawe bigamba nti allahumma ya muqalliba alqulub thabbit qalbi ala dinik ebintu obimanyi yaye allah omukyusakyusa w'emitima allahumma ya muqalliba alqulub oba walala oyinza okusanga ngaegamba ya musarrifa alqulub ayi allah omukyusakyusa w'emitima okitegeera nyweza omutima gwange thabbit qalbi ala dinik ayi allah nkusaba onyweze omutima gwange ku ddiini yo ekintu ekisinga obukulu mu bulamu kusaba era kyobola nabbi saa sallama yagamba ekitala ky'omukkiriza duwa ate twegendereze tutera okusaba katonda nga tuli mu buzibu naye mu ssanyu ne tumwerabira naye oba oyagala katonda akujjukire mu mbeera ey'obuzibu mujjukire era musabe ennyo mu mbeera ey'obwangu ojja kufuna ekyongera era ojja kwanguyirwa nnyo obulamu. Okay, that's very nice. Banange edduwa mugiwulidde thabbit qalbi ala dinika wa ala twalatika awusni ibadatika. Mwenna abali eyo nga obukkiriza oyina butini bambi wekwate ku dduwa eno olabenga oyitawo. Bye bino ebigambo mbufunze Sheikh byakuleetedde njagala obeere ng'obiwuliriza ate tulabe ekiddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. المعبود هو الله الصمد هو الله الأحد هو الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمتن الله سبحانه وتعالى نما تندا مجبا ملون ستالين بكينيفو Aku kusabiri bingirani bine bidiri ekitwa nabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama saba Allah ngire birungi jali n'abenyumba ye nabo bonna basooka okumukkiriza n'abakyamugoberera mpaka ku nnaku lw'enkomerero Allahumma amin. Tumwebaza Allah olw'okutuwa omukisa guno ne tubeeramu abo abalamu okusangibwawo omwezi ogwa Ramadan naddala mu mbeera ey'obunkenke eno eya pandemic. Kantu kajojobezza ensi zonna kawuka naye Allah nakkiriza abo basigazizaawo nga balamu n'atuwa obulamu kyabbeeyi. Batutte tusaba Allah abasaasire era abasonyiwe. Naffe abakyaliwo abalamu tusaba Allah atulongosereze era atuwe atwongere atulongosereze emitima gyaffe, atuwe obumu, atuwe okwagalana ddala mu mbeera nga gyatugezesezaamu eno etulagidde ddala ti mubutuufu twetaaga obumu, twetaaga okuba awamu, twetaaga okwagaliza. Sirema kwebaza aba HK Media olw'omulimu gwe bakola ogw'ettendo okubeera nga batuusa obubaka nga batutuusaako ilimu ez'enjawulo, amawulire ag'enjawulo, omuntu amanye kyekigenda mu maaso, omuntu amanye biki Allah subhanahu wa ta'ala byatulagira okukola. Omulimu ogwo nno gwa bbeeyi nnyo. Mu bimu ku ebyo Mubaka sallallahu alaihi wasallama we yagamba nti omuntu singa abeera ng'afudde emirimu gye gyonna gikutukawo okugyako emirimu esatu, naye emirimu egyo esatu mulimu ekigambo ekigamba nti aw ilimu yuntafa'u bihi, oba irimu omuntu gyeyegasizza nayo. Erimu eno omuntu buli w'ogifuna ate n'ogisaasaanya ogabana, n'oyo aba agifunye n'abeera ng'agiweereza agabanako empeera. Mu mbeera ennungi tugabana, ate mu mbeera embi nabwe kityo. Omuntu singa aba yeenenyezza Allah amusonyiwa, naye wabanga teyeenenyezza n'asaasaanya ate ekibi, oyo naye ate abeera agenda kubonerezebwa mu maaso ga Allah. N'olwekyo olw'omulamwa nti mulungi ogwa HK Media twongera okusaba Allah abongere abagaziyirize byonna ebikutte ensaalwa fitina, abatangaalize emikisa gyammwe era abasiime ku nsi kuno ne ku nkomerero. Allahumma amin. Mulamwa gwaffe nno teguyinza kusukkako ku Ramadani, mwezi Allah gwe yatukoleranga shahrun mubarak, mwezi gwa mikisa, shahru rahma, mwezi gwa kusaasira, shahru maghfira, mwezi gwa kusonyiwa.
omwezi allahu subhanahu wataala gwataasiza gwasonyiramu abaddu be nabeera nga abasonyiwa n'aba ensingo mu abo ababadde bagenda okubeera mu jahannama n'abazijjayo n'abeera nga abateeka mu jjana. kyoboolaba nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba mu makulu ga hadith nti buli kiro n'emisana mu mwezi ogwa ramadan allahu subhanahu wataala ajja ensingo z'abaddu mu muliro n'abeera nga abayingiza ejjana. tubolaba omuntu yenna asaba mu mwezi ogwa ramadani ng'asiibye edduwa eyo allahu subhanahu wataala amwanukula olw'ekyo kyaba asabye ebbanga likimala nga tekirimu kujemera allah nakutula oluganda. n'olwekyo tukozese nnyo akaseera kano, tukozese nnyo ebbanga lino allahu subhanahu wataala lyatuwadde okubeera nga tuganyulwa. weewaawo nti embeera eno allah gyatuwadde okubeera nti tuli mu mbeera enzibu, embeera ey'obunkenke, ate mulimu ebirungi byabo. totunuuliranga ekintu n'okiraba nti olw'okuba kibi nti tekirinaamu kalungi. kibola obusiraamu bugamba mbaku sallallahu alaihi wasallama yatwewaza obeera nga oyagala toyagala 10 ku kinnaakyo kumalayo, ate obeera nga otamwa totamwa 10 ku kinnaakyo kumalayo. asa an yakuna yauman ma, luyinza okuba mu nnaku ekintu kyeweetamiddwa oba omuntu gweweetamiddwa olowooza nti akunyizizza ng'ate enkeera wa mugaso nnyo gy'oli. n'olwekyo bwetubeera nga tuli banakuwavu olw'embeera eriwo, ate tulinamu okusanyuka. lwaki? kuba allahu subhanahu wataala ebirungi mu mwezi guno, ebirungi mu kiseera kino ekya pandemiki bingi newankubadde nga abamu tuyinza okuzibwa amaaso ne tutabiraba. tulinamu obumu, okwagaliziganya wakati waffe, abantu okubeerako n'abantu baffe, abantu tubeera bizi. abantu abamu abalina ebizibu okubisootinga nga karantini webadde. n'olwekyo ate wekibeera nga mu mwezi ogwa ramadan olwaleero tuyinza okugamba nti tulina obuzibu, emizikiti gyaggalwa, naye ate kirungi kubanga gwe omwami ewaka osobola okuliidinga famire yo mu tarawih, mu swala ey'ekiro ne musaala, ne mubeera nga mukuŋŋaanira wamu ne musabako allahu subhanahu wataala, ne mubeera nga mwegayirira allah wakati wammwe mu kiro matumbi budde nga mu thuluthu layil, ekitundu ekyokusatu ekisembayo. allah wakkirira ku samaa'i duniya n'abuuza mirundi 3, ani ansaba mwanukule mbaddu bange, ani alina obuzibu mbeere nga mbumumalira, ani mwetaavu mbeere nga mumalira obwetaavu bwe. naye ekyennaku abamu tuba tufuluuta, naye allah wakusaasira ng'otunula zukusa abantu bo musaale. tukimanyi nti bazze batunyonnyola emirundi mingi alhamdulillah nti salatu tarawih, qiyamu layil, salatu tahajjud, kukyusa bukyusa mannya, naye nga esaalibwa ekiro. akuba okuyitibwa tahajjud omala kwebakako, naye nno kyabbeeyi nnyo yesingako obanga osobodde noweebakamukko n'ozuukuka. naye obeera ng'otidde ng'olowooza oyinza obutazuukuka, saalira ddala ne witiri ogisaale n'okusaba allahu subhanahu wataala. n'ekyo mu bintu ebitono nnyo bitugenda okutunuulira kuba byo bingi tetusobola bimalayo olw'obudde. hadde nsomako mu suratu lfatir allahu subhanahu wataala mulimu etteeka aya ya 29 allah yatandika nga akakasa n'agamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الله سبحانه وتعالى tekeeryo linkutteko nnyo olw'embeera gye tulimu eno n'omwezi gwa ramadani okusharinga information okubeera nga abantu tuganyulwa. tubeera nga olwali tubadde ebiseera ebiri emabega tubadde tusaalira mu jamaa, olwaleero omuntu oli wekka oba ne famire ye waka, naye tetukkiriza kusubwa mpeera allahu subhanahu wataala zeyatuwa mu mwezi guno ogwa ramadan. kyova olaba mbaku sallallahu alaihi wasallama lumu ayimirira emimbar, naye aba ayambuka ekituuti ayimirira emimbar agamba nti abasahaba bamuwulira ng'agamba nti amin 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 emirundi 3. naye oluvannyuma lw'okuwulira tewali mbeera yabatuukako
okujjako nga baayagala nnyo okumanya kino lwaki weekiri. Mbaka sallallahu alaihi wasallam lwaki akozebwa ati, lwaki embeera eno ebadde bweti ne bweti. Era baamubuuza nti ya Rasulallah, tukuwulidde ng'ogamba nti amin amin amin, naye lwaki, bubaka ki, nsonga ki ebaddewo? Naye ku kyenjagaddemu ekimu, birala inshallah tujja biyita mpola mpola. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ennyindo yoyo erwala ekkookolo zimusanze, afaafaaganiddwa oyo Allah gwasaasira n'abeera nga asiŋŋaanibwawo omwezi ogwa Ramadaan, n'abeera nga taguganyiddwamu, ne guggwako nga Allah tamusonyiye. Afa omuntu ategeera ddi nti Allah amusonyiye. Okulafuuba n'omuntu kwolafuubana, okuyimirirako ekiro omuntu kw'oyimirira, okusiiba mu mbeera ey'okusiiba okutuufu. Tukimanyi nti okusiiba lughatan mu lulimi kitegeeza kweziyiza, neweeziyizaako. Kyobola n'abatali basiraamu balina embeera gye basiibiramu, engeri gye bakunnyonnyolamu, naye ate wotunuulira mu mbeera endala ne tunnyonnyolwa bakadde baffe okusiiba kwe kwewala buli kintu kyonna ekiyinza okusiibulula okuva emmambya lwesala mpaka enjuba weekola ki, enjuba weegwa. Nno mu bisiibulula bingi, mwe muli okulya ng'ogenderedde, mwe muli okunywa ng'ogenderedde, mwe muli okwegoga ng'omuntu ayagadde ne yeegoga, mwe muli n'okumalirira obumaliriza enniya n'ogamba nti anze nsiibulukuse. Kyo nno nakyo kiyinza okusiibulula. Kyova olaba olina kwegendereza nnyo ng'osiibye. Olulimi luno lusobola lusiibibwa. Kyova olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti omuntu atasobola kulekayo bigambo bya bulimba n'ayogera ebigambo ng'alimba, tewali nsonga lwaki alekayo okulya kwe n'okunywa n'alumwa enjala ey'obwereere. N'olwekyo kitegeeza tetusiiba busiibi njala yokka na nnyonta, wabula bigambo ki bye twogera, mesegi kyetuvaamu okugenda eri abalala ya mugaso oba si ya mugaso, embeera ze tu interactingamu n'abantu baffe tuwangaala nabo. Imma oyinza okubeera ng'oli omuntu oba w'abakyala, naye mwezi ogwa Ramadaan ate waliwo ebintu bye tulina okwesonyiwa, muntu n'obeera ng'omanya ekirina okubeera nga kikulinnyisa ekitiibwa mu maaso ga Allah, ate n'okubeera nga kikukkakkanya ne kikufuula owa wansi. N'olwekyo omuntu okubeera nga asangiddwawo mwezi ogwa Ramadaan n'abeera nga aguganyulwamu n'asonyiibwa, Allah n'amusonyiwa n'amuteekamu abo, kuba tumanyi tulinamu ekiro Laylatul Qadr. Ekiro ekyo kiri mu 10 erisembayo. Mbaka sallallahu alaihi wasallam kyova olaba yanywezanga nnyo enkutu ye. Olwaki? Olw'obulungi bw'ataayagalanga bumusube mu nnaku ezo ezisembayo. N'ate ekyennaku ku olwaleero wetusiiba ennaku zino ezisooka zetuteekamu amaanyi, ate ennaku ezisembayo ne tugayaala. Naye tumanye n'Abaganda bennyini balina mu ngero zaabwe olugero olugamba nti obwato bufa magoba. Ekyo ekigambo nkakasa abakimanyi tukimanyi. Omuntu ku nkomerero, omulimu gwennyini okubalirwa ku nkomerero yaagwo, omuntu kikyokulembeza nakyo nakikyogenda okwanjulirwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi guno gwa Ramadaan nga tugambye etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala yakakasanga nti innal ladhina yatluna kitaba Allah, mazima abo ababeera nga basoma ekitabo kya Allah. Okusoma ekitabo kya Allah kiriko n'ebigambo bingi. Qur'ani okukkirizibwa kwayo Allah subhanahu wa ta'ala yagisa ku mbaka nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga tuteekeddwa okubeera nga tugisoma tugitegeere, so si kugisoma busomi muwawa nga tuyitamu mpite nga muntu onooyisa mitu gy'amakulu nga togoberedde content Allah information kijayagala kyogenda okuganyulwamu, kyogenda okugasa abalala ne maaso ga Allah kyogenda okusinkana nakyo. Allah subhanahu wa ta'ala okukakasa nti innal ladhina yatluna kitaba Allah, mazima abo abasoma ekitabo kya Allah mwezi guno gwa Ramadaan kyanjawulo nnyo. Kyova olaba mu ayati wali Allah subhanahu wa ta'ala nga atugamba nti yatulagira okusiiba, naye wansi yagamba nti shahru Ramadaan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan. Allah subhanahu wa ta'ala mwezi guno gwa Ramadaan muyassiza ekitabo ekitukuvu Quran. Wotunuulira suhfi Ibrahima, scriptures ezo zassibwa nazo mu Ramadaan mu nnaku ezisooka, mu nnaku olusooka olwa Ramadaan. Ne wabeerawo Injiri, Tawraati zassibwa mu Ramadaan.
kitabo kya Allah Qur'ani Allah n'akissa nga kinyonnyola mu bakadde baffe abatusingako ku ilimu mu munaku olwa Ramadhan olwa 24 kati mu mbeera eyo omwezi guno ogwa Ramadhan lwaki abantu bafuba nnyo okulaba nga information yaabwe yeetooloola nnyo ku Qur'an olwa aya gye tukulembezza nti alladhi unzila fihi alquran hudan linnaasi ekyo Allah yakituwa ekitabo Qur'ani okulungamya abantu wabayinati min alhuda walfurqan n'okubeera nga baawula wakati w'obukyamu n'obulimba ne bakakasa amazima olw'obujulizi bwonna Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuwa muntu nga Allah akuwadde okutegeera n'okufumiitiriza sobola okukakasa obuyinza bwa Allah sobola okukakasa ekitiibwa kya Allah n'okumwawula n'olwekyo kitabo Qur'ani kyetaaga okuwa obudde olwaleero omuntu oyinza okugamba tomanyi kusoma kitabo Qur'ani naye lwaki bimeka bye weeyigiriza mu bulamu bwo ebyo ebikugasizza olwaleero abantu batambula ne bagenda gye bagenze yonna naye watuukawo watuuse ng'alina byayagala katugeze nga wano e Dubai omuntu ajja naye mu kujja kwe n'ayagala okufuna omulimu naye agenda okulaba nga waliwo ebyetaagisa nga certificate oba kiki n'ateekamu ssente n'agenda n'abisoma era okukakana nga certificate agifunye n'agipresentingayo ne bamuwa omulimu naye ab'ebitiibwa abaffe Qur'ani nze naawe tugimanyi kyenkana ki kisooka mu kugisoma kyokubiri mu kugitegeera ekyokusatu mu kugiyigiriza kuba tetwerabira Mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu ebigambo bino byewuunyisa naye yagamba ogenda okutunulira hadithi z'Omubaka sallallahu alaihi wasallam zonna yajja ng'ezimu asuuta ezimu n'asinza ku ndala ekirala naye lwaki olw'obulungi omulimu ogwo gwonna oguba guliwo naye yagamba ku kitabo Qur'ani nti khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu omuntu abasinga obulungi mu mmwe yo yayigiriza ekitabo Qur'ani n'amala n'akikola ki n'akiyigiriza waleero ng'ebintu bitwasookeddeko okulaba ti omuntu waafa nqata amaluhu illa min thalath emirimu gye gyonna gikutukawo okugyako emirimu 3 mugimu kugigasa omuntu ng'afudde irimu Qur'ani eyo gye wasoma n'ogiyigiriza waliwo okuyigiriza osobola okikolera ku media n'osaasaanya ka vidiyo ne katambula ababeera baagala okugasibwa basobola okugasibwa nabyo naye abo ababeera balina budde era babiyitako buyisi naye tulina okukiwa obudde ne tubeera nga tumanya ekitabo kya Allah constitution yaffe y'obusiraamu tuteekeddwa okubeera nga tugikozesa n'okugasibwa kigambo ekyokubiri ku kyomu bufunze Qur'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam omuntu asoma harufu emu haruf yagamba nti sigamba nti alif lam mim haruf wabula alif haruf wal lam haruf wa mim haruf ofuna empeera buli nyukuta emu bweti mirundi empeera 10 kati alif lam mim ze nyukuta 3 ze empeera 30 oganyiddwa kyenkana kinga osomye page osomye sura osomye Qur'ani yonna ekyo nno buli omu akyefumiitirizaako kigambo Qur'ani kigazi Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba bintu ebigenda okwolereza omwana Adamu olunaku olw'enkomerero qira'atu kitabu Qur'an muntu yasoma egenda kujjanga shafi'an li ashabi ngewolereza abo abagisomanga idhan tufeeyo kigambo nga tumbawumba ebigambo Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah jalla wa ala yagamba nti wa aqama as-sala nibayimirizaawo salatu tarawih tuzisaali waka tufeeyo nnyo kubeera nga abantu baffe tubenyumirizaamu tuyimirire ekiro Mbaka sallallahu alaihi wasallam yayimirira paka ebigere bye byazimba naye yabuuzibwa nti ya Rasulallah kikimbeera kyekutuusa ku mbeera eyo yagamba nti afalam akun abdan shakura twagala mbeere omuddu eyeebaza naye yali yeebaze naye nga yasonyiibwa ensobi ze naye teyalekayo n'ayimirira ekiro kiramba n'atuuka n'okuzimba ebigere fe tuyimirira kyenkanaki qumi layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu oyimirireko oba kitundu oba ekyongerwako oba kiro kiramba naye nga weebaseemuko nolwekyo tuganyulwe nnyo mu mwezi guno ogwa Ramadan kyenjagala okusembyayo nakyo Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya olwaleero mu mbeera ey'ekizibu abantu baavu abantu tebakola abantu bali waka naye ku ekyo kitono ky'olina si buli awaayo nti aba alina kitono nnyo ky'olina kikwateko neweziba siringi 3 kolako 10 okiweeyo
muntu gwokiwadde ajja kwebaza nnyo nnyo. Tulina ab'eŋŋanda nga tonnawo wabbali yenna sooka otunuulire ow'eŋŋanda lwo weewuwe waka oyo gw'olina okusookerako kuba ffe mu busiraamu nabbi sallama yagamba ti addinaari anfaqtahu fi raqaba, omuntu dinaari gyowaayo okuta omuddu, dinaari gyowaayo fi sabilillah, dinaari gyowaayo muki, naye ate kyowadde eri owooluganda lwo kyekisinga ebbeeyi era kyekisinga okukkirizibwa mu maaso ga Allah. Nowekyo tosooka tunuulira muzikiti nti waliwo abasiibuluka, sooka otunulire mu famire yo. wa mimma razaqnahum yunfiqun sirra wa alaniya, naye nga tetwerabidde teweeralaasa nti olw'okuba owaddeyo. Abantu lwali twagala nnyo midiya tukwate nti gundi awadde ensawo bweziti, gundi awadde ensawo bweziti. Kiweeyo ng'onoonya Allah kusiima, ate towaayo ng'osuubira nti gundi muwadde naye ajja kumpa. Bwekikole mu mutima omulungi, waba ng'otuuse mu mbeera ng'onyigiriziddwa alina akuwadde takuwadde, tomunyiigira ku ekyo kye wakola. Lwaki? Kinoonyeemu mpeera maaso ga Allah. Kuwaayo kigambo kya bbeeyi kyova olaba Allah yakitenda n'abantu abeerekereza ekiro ne bazuukukako. Yaboogerako ng'agamba tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ab'embiriizi zaabwe abalongoofu abakkiriza zeesamba ebitanda byabwe ne basituka ne basaalako ekiro. wa mimma razaqnahum yunfiqun, ne babeera nga mu ebyo Allah byabagabiridde nga bawaayo. Naye tunuulira enkomerero ya aya eno nga tumaliriza. Allahu jalla wa ala yagamba yarujuna tijaratan lan tabur. Abantu abo emirimu egyo bagikola okusoma kitabo Qur'ani, okuyimirizaawo esswala, okubeera nga bawaayo mu kyama ne bawaayo mu lwatu, naye nga tebaagala balalaasa wabula okunoonya empeera mu maaso ga Allah. Yarujuna baba n'essuubi. Olwaleero omuntu osuubula n'ova e Uganda n'ojja e Dubai n'osuubula nga osuubira amagoba ago ng'era ogenda kufunamu, naye olumu biyinza okukusala era bijja na mirundi ebiri nga nja kufunamu naye onaaba nfiiriddwa era nja kufunamu. Naye wano Allah subhanahu wa ta'ala agambye yarujuna tijaratan lan tabur, okwo okusuubula essuubi yaabwe balina mu kusuubula okwo oba mu ekyo kye bataddemu kye bawaayo mu maaso ga Allah tekigenda kubasala era tebagenda kufiirwa n'omulundi n'ogumu. N'agamba nti liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur. Allah abeere nga abasasula empeera yaabwe ate abongere ne mu birungi byabwe. Omuntu awaayo takendeerezebwa, era gwokodowala era oluvannyuma Allah naawa agenda kendeeza mpolampola, naye awaayo banga lyowaayo ng'oweesaayo nniya nnungi, Allah subhanahu wa ta'ala ayongera kusitula. Allah musonyi nnyo ate nga yateekeddwa okwebazibwa. Wabarakallahu fikum, jazakumullahu khair. Tulafuubane nnyo, tusiibulule, tuliise, tuweeyo. Abantu baffe beetaavu, abantu baffe banaku. Mwalaba ku mawulire mukyala yeeyambula talina byaliisa baana naye abaamuwa fa alhamdulillah. Naawe osobola okikola mu mbeera y'obunafu bw'olina ate ng'onoonya empeera maaso ga Allah. Bigambo byange sijja bisussaawo awo, tujja kuddamu tuwuliziganya insha Allah. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh ono mumwewuliriddeko byonna byababuulidde. Olugendo lubadde luwanvu, mbutuufu sisobola duddamu, naye nga wenna eyeekumidde ku kyeyo updates okola kirungi ky'amaanyi nnyo. Ky'obeera okola subscribing ako ka button aka red okubeera ng'ofuna program yange ne shows zange ez'enjawulo. Gwe wenna ali mu Dubai ng'oyagala kutikka bintu bizza Uganda, oyina simanyanga ebyakkago bye weetaaga babikutuusize, oyina kuyita mu Sheikh ono gwe mwatuuma Sheikh Kabalaza era ng'asangibwa wano eno ku Dalal Building level 3 room 301. Gwe wenna ayagala okuweereza mobile money e Kampala, MTN, simanyanga Airtel, byonna Sheikh Kabalaza ono yabivunaanyizibwako. Gw'omulimu yagwekwata. Ate namwe abagala batera ku bank accounts zammwe ssente, byonna abikola. Ennamba ye y'essimu tunula ku screen yange ojja kubeera ng'ogifuna. Bannange simanyi ki kye nsobola kwogera na ki kye nsobola kuleka, naye nga kye mulina okumanya ndi musanyufu nnyo for the support you have showed me. Thank you so much. Mwena bali kucheyo respect, mwebale kuyiya, mwebale kukazana, mwebale kupambana, mwebale kulemelako. Mwena bali kucheyo respect, mwebale kuyiya, mwebale kukazana, mwebale kupambana, mwebale kulemelako. Eno kucheyo tuli bajasi, wanu mission, wanu army soldier.